bafune visa bugato obw'abalongo obulungi bwe ndifuna visa eyo gye ndibugula ebweru bigambo ebyasabikibwa obulungi ennyo nnyini ddala era nga byateebwa ku lupapula ne pen tebyakoma okwo mwana mulenzi AK47 yagenda ne mu studio n'abiyimba mu luyimba oluyimba oluwangadde ebbanga lyonna paka ne gye buli eno wendikodingira emboozi eno wabula nga AK47 akayimba ka Nalongo wange mu kubeera nga akayimba yali akayimbira omukyala eyali amanyiddwa nga Maggie Kiwesi essaawa zino infact oluvannyuma ono yateekebwako erinnya lya Nalongo Eke olw'omukwano omungi gwe yayina wakati we ne AK47 wabula nga tekyakoma bukomi ku ekyo kino kyonna kigenda okubeerawo okutandika okubanga omukyalo ono ayitibwa erinnya erya Nalongo kyajja lwakubeera nti mu mazima amatuufu yali azaalidde mwana mulenzi AK47 abalongo wetutuukidde olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 2 Julayi 2026 essaawa zibadde zikoona 10 ez'akawungeezi Nalongo Maggie oba Nalongo wa AK47 nassa omukka ogw'enkomerero obulamu n'abwabulira kitalo nnyo nnyini ddala amawulire g'okufa kwa Nalongo wa AK47 gasoose kukakasibwa munywanyi we ennyo Donzera era nga Donzera bw'agenze ku mikutu gye emigattabantu kwawandiise n'agamba nti bannange Allah kiki kyonkoze kiki Allah my best friend Maggie AK47 has gone I have lost my sister banange this is too much for me akatambyako kolaba ku screen kateekebwa ku mutimbagano mwana mulenzi Jose da blogger ennaku 5 emabega kateekebwayo nga 15 oyo yabadde mukyala wa AK47 oba yali mukyala wa AK47 oba namwandu wa AK47 wano nno yali ayogera ku ngeri gye yasisinkanamu mwana mulenzi AK47 engeri gye bakwataganamu n'omukwano bwe baagutambuzanga akatambyako kabadde ku mutimbagano munnange njagala okutegeeza nti omukyalo ono avudde mu bulamu bw'ensi eno eddwaliro lyabaddeko abadde ku ddwaliro lya Mengo Hospital era nga wano wassiriza omukka ogw'enkomerero omukyalo ono mu ggwanga lya Uganda abadde tabeeramu permanently abadde nga alinnya ennyonyi najja ng'olumu alinnya naddayo in fact ojja kujjukira ebimu ku bifaananyi ebitandise okutambuzibwa abantu ku mitimbagano bonna abali mu kwogera ku kufa kwa Nalongo Maggie abadde nga Nalongo oba namwandu wa AK47 ebisinga by'ebimu ku bifaananyi by'embaga oba omukolo gwe baakola ogutukuza obufumbo bwabwe wakati we ne Rabadaba ojja kujjukira nti omukyalo ono oluvannyuma lwa AK47 okuva mu bulamu obw'ensi eno yagwako ko mukwano ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Grenade Official ate era mukadde ke kamu n'agwa mu mukwano ne Rabadaba oba goyinza okuyita Faizo Seguja eyaliko omuyimbi akyali muyimbi Rabadaba kati Nalongo ono yagwako mu mukwano ne Rabadaba era emikolo ne gikolebwa kati bye bifaananyi by'osinga okuba ng'olaba kati abeebuuza abalongo abazaalibwa Nalongo ono era nga be baana ba AK47 kati nga naye yatuva dda ku maaso bebo boolaba mu kifaananyi wano nno kifaananyi ekyo mwaka gwa 2024 emabega kaawo ekifaananyi ekyo kyakubibwa mwana mulenzi Palaso yali n'abaana bano in fact Palaso naye yakubwako ko ekifaananyi ng'ali ne Nalongo ono yes ekifaananyi ekyo kyolaba e group photo nga bw'osobola okugiraba awo mukwano gwange
In fact omukyalo ono yavaayo mu mwaka ogwo gwe gumu n'asiima nnyo Pallaso ng'agamba nti mu Mayanja family mwana mulenzi Pallaso y'omu ku bantu abaayimirira ennyo naye era nti Pallaso ono jjukira Pallaso muganda wa AK47 so Nalongo ono yavaayo n'atukakasa nti Pallaso yasigalawo nga father figure mu bulamu bw'abaana ba AK47 engeri gye kiri nti oli yali muganda we mu bangi kiba abamu tekibakakatako naye Pallaso yakikolera ddala ne Sekukola yenna era n'agamba nti ddala Emmanuel Mayanja yonna gy'ali oba AK47 yali mu kwesiima okulaba nti newe yava mu bulamu obw'ensi eno abaana abalongo be yaleka at least muganda we Pallaso yasigala abalabirira ne Sekulabirira yenna kati nno ekisinga okubanga kyennyamiza era nga kinakuwaza ekireeta ebiyengeyenge n'amaziga okubeera nga gayunguka kyekyokubeera nti ne Nalongo taata w'abaana bano yava mu bulamu obw'ensi eno AK47 kati ate ne Nalongo agoberedde avudde mu bulamu obw'ensi eno kitalo nnyo nyini ddala wenkoledde emboozi eno nga maama wa Chameleon era maama wa AK47 era maama wa Pallaso ate maama wa Wizo mu ddwaliro e Mengo abaddewo era bagenze okubika nga maama wa Pallaso era maama wa AK47 waali mu ddwaliro mukadde ako ojja kujjukira nti ono abadde oba abeera muka mwana we ate nga yamuzaalira abazzukulu abalungi ddala kitalo nnyo Magi wummula mirembe nga tukyali ku side eya entertainment mwana mulenzi amanyiddwa nga Final mummanyi bulungi yakuyimbira obuyimba nga Cheche daga kafa wasiruka Cheche mwana mulenzi oyo Final ate nga amanya ge amatuufu ye Ssuuna Joseph munnange yasuze mu kkomera era ekire kyakeseza olunaku olw'eggulo mwana mulenzi ono yasuze mida abasajja bamukwata ekiro ekyakesa olunaku olw'ejjo era okusinziira kwa ripoota ezivaayo zabadde ziraga nti mwana mulenzi Final bamukwatira mu bitundu by'ekyengera mugamu ku mabaala saidi awo we baali bagenze maaso n'okuba nga bamubuukinga agende ayimbe. In fact mwana mulenzi Kididi asaawa zabadde ziwera 10 ez'okumakya yavuddeyo n'atuwa information nti muyimbi munne mwana mulenzi amanyiddwa nga Final abasajja babadde bamugombyemu obwala nejje buli eno ensonga yabadde ekyagenda maaso n'okwetakuza bangi emitwe olw'ensonga nti mwana mulenzi ono Final y'omu ku bayimbi abasirise ennyo era abasajja abatavaamu nnyo bigambo naye kati okubeera nti yeekomekerezeddwa oba yasangiddwa nga basajja bamugombyemu obwala ng'ali mida kyabadde kizibu kyakukkiriza kiki ekyandibanga mwana mulenzi ono yakwatiddwa mulayini efaananako bwetyo kati awo nga tuvuddewo still tukyali ku saidi neya entertainment naye bannayuganda tebawummula waliwo omukyala omuyimbi wa gospel amanyiddwa nga Carol Komeza mukyala ayimba bulungi nnyo kati yakubiza ekifaananyi kino ng'ali ne Pastor Bugembe ojja kujjukira Pastor Bugembe y'omu ku bantu abasupportinze omukyalo ono kati abamu ku bantu abatagoberera bya gospel tebasobola kubanga babimanya kati omukyalo ono yataddeyo ekifaananyi kati waliwo omugoberezi Doreen Nanyunja namugamba nti may God answer what I have in mind after seeing this photo nti asaba Mukama ayambe bano bafuuke abaagalwa. In fact waliwo neyawandise n'agamba nice couple omukyalo ndu I rebuke it nti kisaza mu linnya lya Yesu oyo taata wange tekisoboka lwaki muwanda ebigambo n'okubeera nti mwagala kuwemula ati abangi ne bagaba nange musumba waffe buli gwe tumutunuulira batugamba sister we oba muganda we oba muwala we. Nga tumaliriza olunaku olwaleero nejje buli eno bannayuganda bakya celebrating ensonga y'okubeera nti ba Ghetto Kids baturepresentinze ku mutindo gw'ensi yonna bwe bazze wali ku half time show ekivulu ekyategekeddwa okusanyusaamu abantu
World Cup era nga abamu ku baasanyusiza abantu abaana bano aba Ghetto Kids babadde ne Shakira wamu ne Burna Boy. Kati nno mwana muwala Rita Dancehall olunaku olwaleero avuddeyo n'awandiika ebbankaluwa wabula ebbankaluwa eno ng'agiwandiise mu nkula yakwebaza ne sekwebaza yenna Manager Kavuma. Manager Kavuma omumanyi bulungi nnyo. Manager Kavuma ono ye manager waba The Ghetto Kids. Rita Dancehall awandiise n'agamba nti hey Kavuma, I'm so happy for you fam. God has truly done it for you again and again and again, and for years we can never take that for granted. T, you have made dance something big in Uganda. You have inspired generations and shown us that anything is possible when you stay consistent, passionate, and refuse to give up. You have proven that hard work truly pays off. For years, you have changed the lives of so many children. You have given them a platform, a light, a purpose, and a reason to believe in themselves. You have grown so much, and you have become a father to many, not only to your biological children. T, you have truly done it all. You deserve to be loved, appreciated, celebrated, and protected. I appreciate you, I cherish you, and I treasure you so much, Munange. Knowing you and having the privilege to call you whenever I want. Zania Yogeranga ne star. You are a true definition of a star. Triplets, Ghetto Kids have reached levels that many Ugandan artists have never reached after the president of Uganda. You are one of Uganda's biggest exports to the world. Triplets, Ghetto Kids will have been nowhere if not you. Keep winning. Keep raising the Ugandan flag. High, keep inspiring, empowering, and teaching the next generation. Just know that you are truly loved and appreciated. Mukwano, we may never see all the struggles, sacrifices, and ups and downs behind the scenes, but you always come back and hit us with wins. You are a champion, Mr. Daudi Kavuma. I celebrate you today and always. Bigambo byawandikiddwa Rita Dancehall nga yeebaza Teacher Kavuma namugamba nti ddala Mukama akikoledde ebbanga lyonna emyaka n'emyaka. Namugamba nti amazina ogafudde ekintu ekinene mu ggwanga erya Uganda. Ogenze maaso n'okubeera ng'oinspiringa emigigi egy'enjawulo. Nagamba nti ddala tekuba kubeera gwe. Abaana ba Ghetto Kids osanga tebandibaddeko nawe bali owadde abaana abangi nnyo omukisa n'omuwaatu okubeera nga bafuuka ab'enjawulo. Rita Dancehall n'agamba nti ddala ye yaani ayogera ne star wonna waayagalidde. Kino akyogera lwakuba nti mukwano gwa Teacher Dauda Kavuma. Agamba nti ba triplets batuuse ku level ez'amaanyi ng'abayimbi ba Uganda abasinga tebatuukangako ku level zino n'okuzituukako tebalizituukako. Agamba nti Uganda erina ba triplets nga ekyokutunda ekikyasinze okubeera ekimu ku binene mu entertainment ebweru w'eggwanga. Agamba nti ddala Teacher Dauda Kavuma ono champion owannamaddala. Amugamba nti ali mujaguza ebbanga eryakati ate era ebbanga lyonna eririjja mu maaso. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi
era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.